This is Inside Out. Yosefu Tamale MIRUNDI anjelega agamba mbu yafuna obudde n'agendako mu bivulu by'abayimbi ekiyombyala emisiki ne Bobi Wine kiki? First of all, look at education background. Omusambi w'omupiira wa Uganda ayagala ki? Kuzannyako mu Uganda Cranes. Yekka. Era ekyokukola abantu bano omusajja atendeko omupiira era manager ye Mulindo. Yagamba omusajja nti onfunidde obwa ssaawa ng'oleese ebikopo bibiri sikwongera mulimu mulala. Ambisoni yawo bwekoma. Ojja kutandika kulowooleza mu bino. I need a person and I lifting beyond here. Chobora bono wamwe kocho wamwe asina n'amazina nti ebikopo bwe bimumma wetu kamayinja musajja muganda ye kubatuusayo nakomawo kubatuusa ku kutuukayo mu Afrika ka tutuusayo n'okola yuki nti bali skin baga nti lwaki Bobi Wine ayagala obanominatinga yaga nti yenkana ne Bobi Wine yaga fefenna agabinkana yaga nti empologome ebito bazisiba ku luwuzi lumu nange ndi empologome Bobi Wine buli avuma Bobi Wine yagwa. There are people you have never seen me attacking in this government. Yes. I don't attack myself. I don't attack Chibongo. I don't attack Dr. Rugunda. You don't attack Janet Museveni? Yes. Why? I shouldn't. Why? He's mukulu. Omunabudu baga nti simanya avuma first aid. I laughed. Emunabudu bwakukasinga. So goyagala gamba nti Bobi Wine leba banyali bote bakwata. So yagala abayimbi obalabula ye bamwesonyiwa. Nze njagala nnyo omuvubuka gwe bayita Lutalo. Talina mu ntalo. Nesabukedde kakasajja kabukedde bakwalira emboti kizi. Kakupa abayimbi bonna kati kakali kubono gumu. Kakuba abayimbi bonna. Nasaliye nteeka gwamuleta kasajja gwe. Nekatabula ebivulu by'abantu. Another person I like ono yali bawalema mwamu kubanga mulowooza agudde Eddie Kenzo aweddewo bakubye Eddie Kenzo kojja ekibiina kigwa buli ddakiika badduka buddusi era ate mu Uganda tebakwepansa mu Uganda tebwepankiranga siba omuli ba composers omuli ba singers bw'obabuuza nti akakoko ka kyuma kya nkoko ekyalula oba enkoko eyakabiika boyfriend we bwagaana okuyimba ng'agwa bw'abulayo omusajja omulala asasula gundi bagenda ne berezinga ku bba n'emirundi omwana ayogedde ndaga nti sebo gw'oli musajja nange ndi musajja empologoma ebbi tebagisiba ku luwuzi lumu obusirusiru obwo obugwagwa bwabwo obwo babuvikamu so tekajja kuyita ku Bobi Wine is well established. Ko kagamba kamusobola. Kati bakagambye nti vuma Bobi Wine nawe iteka olina abagoberezi bameka empale zikakanka n'enkya. Kankubuulire. Omwana omulenzi ow'emyaka 13 15 ayina ebikola omusajja byonna omutwala okuwasa. Why do you have rape and defilement? Katonda ensigo yatebyebugumiza. Omanyinze siti ya danger Mirundi mwana tati ya danger ne bw'oyogera ne bw'omuvuma ntambuze Museveni mutambuze. Do you rate yourself to Museveni? However much Museveni uses himself, is it a campaign period? Hajimu mutu ananga mpeyo kubusiru tubina omwana tati ya danger kagenda kauti. Out of history. There are many people mu nsi mwonna abagezezzaako okukola ebintu ne bagwa bugwi ne bagamba soitaani zaali bbiri emu neyegeragera Katonda gine wayi yagigamba nti nze munna wadde ndi soitaani naye oyo simwegerageranyako eyo nesigalawo. Kakati twalina be tuyita abayimbi ennyo babayitanga batya abaga nti nabo popularani bw'oyagala kulowooza nti olwokuba Bobi Wine muyimbi ate munnabyabufuzi ali popula buli omu kumusinza busi
At what if his people attack you? He does not. But his people do. His people do. Nti gwe oyagala kutwala Museveni mu ghetto buchamani yamutwala yali aki in fact njagala lutalo njagala gonde edikenzo njagala gonde ontatani ani yawasa namato ye Geoffrey Lutaya lwaki music wabo walabu tagenda kugwako gokyali mwana muto ayimbalavu ku mulembe gwa Idi Amin nga amaze okusuula Obote yateekawo empaka z'okuvuma Obote bannaddiini mwenda mwebaza omutonzi nga musabira Amin abeere ku nsi kubanga ly'eddoboozi lya Mukama eryaboggoledde Obote n'akwa wansi kaali keepanka mbu tekaddibwamu naye kamusangayo Amin ataawe neena kaali keepanka nti tekaddibwamu naye ne kamusangayo Amin ataawe neena bwe kalaba akaswadde nnyo nga kabuuka nga kagenda ewa Kenyatta akasuzenga Kenyatta yakagamba kimuviira mu nsi siina agalumbibwa Amin gendera eri kalaba akaswadde nnyo nga kabuuka gende wa Nyerere akasuzenga ennaku wayita 5 nga bateesa emmere neeremanga embwa zo tosuula yafulano n'engoye ze naayozanga naye onfunire wembudama taata wange Obote akomawo kayingira ttaka Obote akomawo kani akayimba ebyo gwe kavumye akoma Dani Mugula yayimba nti enkomerero eri kumpi amazima alibeera ebweru alidduka misinde muligamba ensozi mbuzi bamire yabambye okulimba kibi bwe wagenda okubatizibwa wagamba neekanye sitaani n'ebikolwa bye n'akolanga ebyo Katonda bye yalagira bwe wafuluma ebweru n'okola bibyo Obote ne bamugamba nti bategeeza gwe yes ayimbani ayimba gwe enkomerero eri kumpi gwapolo wabatizibwa atotta doni oyingira mu ttaka ayinaki yedduka. This is how as a safeguard gwekola bandi yonge eyimbira NRM naye NRM wekuyira gamba era nali nkikozi bakabushenga ne bakiyingiramu nkuŋŋaanya abaana abayimba ennyimba za Museveni tulikodinga ennyimba zaabwe tubakolera ekivu nenkikola nekivu ne bajjula era one of them bamuyita Munnamasaka baali Museveni yali amuwadde studio okulikodinga ennyimba ze omwana ayimba abaseeta bose baali baganya nti lule nalwana ennyo ne bazimuwa nakola studio gwe gandi partizani so yagalaga yimbi tebayimba ku byabufuzi babire beerayo dokita yase ono kisaaki yafa. So when you decide ekibiina ky'NRM tekikolerwako bandi kukiyimbira why is a revolutionary party. A revolutionary party tefananga DP na UPC nezo yo everything is a war. Tuze mu kalulu mujje munoonya akalulu mwezi gumu olugwe abeena limesoko okujjawo National Task Force nga badduka ne sente z'abantu baliddamu okunoonya akalulu kati bakusaasira. This was a chance of bayimbi. Another candidate can be a former arm officer. Atabo be bali mukola ki? Omulala alibeera akudde mu business nga ayina ebintu ebingi nnyo byakoze olwo nga ba business be beetagibwa omukola. Lwaki Alien Skin tomwagala? Gwe toyagala Alien Skin mwana muto lwaki tomuwagira bw'alaba Museveni aba akoze musango bw'alaba Museveni ayinza okumuwa ssente wasiro nti I started as a newspaper vendor. But you see what has come out of you. You have come out to be very arrogant. You are very arrogant. The print media. When the broadcasting media came, I joined it. How many have followed this trend? Until a former newspaper vendor became a spokesperson of the president of Uganda for 15 years. Unprecedented. But was just like a rat. But was I fighting others for space?
space, you create the space yourself. But if you want it to be known, you must undermine Bobi Wine. You cannot. Oyo mwesonyiwe. Ne Besigye abaddewo nga tayogerwako. Okimanya ekyo? Nti Besigye abadde mu pate nga tayogerwako. Until the time. Era bwe bamwogeddeko bawulira bibookya. Besigye teyamanya nze bwe mba njogera nnyo ku mikolo. Kasanda bange owakazindaala akakyusa. Ennaku zo tebakyakuleeta akapapula. Aleeta akazindaala bw'ati naga nti kantu tekoogera is telling me to stop. Me I don't wait. Mbabuuza aboogezi abalala bali bameka. And I calculate my time. Tewali yandiyanzijako muzindaalo. Hey, genda maaso genda, these are not organizers. Mirundi, genda owummule. This is Inside Out.